Kadama TV. Kadama omulala avuddeyo n'ayogera ku kino ekintu ekiriwo ekya Erina Nakigozi n'agamba nti naye yaleka omwana we Uganda naye agenda okuddamu okuwulira nga bagamba naye baamutwala okubeera nga abeera omusisita. Emboozi eno tugenda kubeera nga tugikuwa n'omukyalo oyo naye ayogere ekintu kino kyajja kitya. So bakadaama abamu bagamba nti ekintu kino kibadde kigenda mu maaso naye nga tebamanyi lwaki bakikola, nga bo bennyini bamaama tebannakkiriza baana baabwe bagende mu bintu nga bino. Bantu bangi nnyo abavuddeyo ne babeera nga boogera ku nsonga eno. Katusooke tuwulirize Kadaama omulala naye agamba ensonga y'emu nti naye muwala we baamukola ekintu kyekimu. Nange mukwano oli otya kati bannange ndabye kuno kavidiyo ko ku Facebook ne kankwatako nnyo ne mpulira nga nneŋŋanze yeggwe bannange Mukama akusaasire ngende nomubawalabu nange ebyange biringa ndowooza ebibyo owange nayo lyakadda eyo gulaba ku kifaananyi tata yali yamutwala emba sisita okusoma mbu gy'asomera. Nange mbadde maze emyaka ena nga simulabangako era namaze genda mu mateeka, genda ku poliisi biki okitegeera kwe kumuleeta ne mulabako era y'oyaawo ne nange mbadde maze emyaka ena nga yamunkweka omwatu ageze omubuuza n'agamba mbadde asomera mu basisita kati nange mpulira ennaku ngamba oba ono mwana wange baamukuba empiso kati kwegala nange sibitegeera mwana ku vidiyo ye nkoze bubi kati simanyi nange bwe ngenda kikola nange mpulira bubi kati simanyi oba n'omwana wange baamukuba empiso oba y'ensonga ki yali yamunkweka yakoma omune ng'afaanana bubi nga mulwadde wa lusaazi nga yena tategeereka nga yasigaza mutwe okitegeera mukwano. Banne kagundi ko kye kankoze nange nsaba Mukama anyambe kireme kuba bwe kiri nga ekyo nga bw'okirowooza nange Mukama nkusaba akusabire kireme kuba nga bwe baakikugambye bya mukwano kireme kuba nga bwe baakikugambye kuba bannange sime nange njagala kukebeza mwana wange oba gwe wamukebeza otya n'omanya nti baamukuba empiso simanyi mukwano nziramuuko nange kintu kinkubye wala nnyo nange ebirowoozo kati bindi waggulu simanyi oba omwana wange naye baamukuba empiso naye abaddeyo mu basisita ewaabwe bafaaza okitegeera bafaaza okuleka taata we kuba naye yali asoma bufaaza obwo ne bumusukkako okitegeera n'abivaamu okunzaalamu oyo omwana ne kati yali yamunziggyako nga yaŋŋamba dde agenda kusoma busisita okitegeera kati abadde yamutwala eyo Lukunjiri gy'abadde abeera okitegeera muko nga gy'asomera ali mu kigo ky'abasisita. Nze bannange mwakazi gwe vidiyo kyenkoze simanyi nakumanya naye ndowooza ebitunga mutwalo. Mukama anyambe simanyi mukwano ojja kumbuulirako gwe wakirabye otya nti baagimukuba ombuulireko nange nsala amagezi nkebeza owange emyaka ena mbadde siri naye omusajja yamunkweka kitegeera bamala genda mu mateeka kwe kumugoba omwana gy'ali muleete mama wamulabe okitegeera kwe kumuleeta ewa maama wange era kati ali wa maama wange naye mba okusoma oluddamu ng'addayo kati mpula obutamumuwa nsigaze omwana wange ati simwewerere. Jesus Christ, why would they do such a thing? Is she with the father or oh my God? How can they be so heartless to deny you access to talk to your own daughter? It's unfair now. It's unfair. Is your people away, your own family, are they aware of this?